kuba nabikola lwa butamanya ng'okukkiriza si mwembi. Enneema ya Mukama we kiriiko kuwannaanya. Yesu ekyamuleeta mu nsi kulokola boonoonyi, ate mu bo abooluganda tusituke, abooluganda tusituke tumize Kristo kigambo. Haleluya kumirerere mu madina. Haleluya mutegereze Kristo abagamba. Katonda bw'atyo omuyigiza wa buli kantu abali ekimu eddembe Mukama libeere nammwe ennaku zonna. Amasomo ge tuwulidde ag'olunaku olwaleero gaakusonyiyibwa. Abantu bagenda ne bava Katonda ne beekolera lubaale ne batandika omusinza. Katonda n'anyiiga n'agamba Musa nti ndeka obusungu bwange bubaggwereko mbawemmente bonna, nja kwekolerayo eggwanga eddala eddungi erinansinzanga. Musa n'agolola emikono gye n'agamba nti basaasire, ffenna tusaasire. Katonda n'abasaasira. Pawulo omutume atugambye nti naye Katonda yamusaasira busaasizi kubanga yayigganyanga Kereziya. Katonda yamusaasira n'amusonyiwa ate n'amufuula na mutume. Muvanjiri Mukama waffe Yesu Kristo atugeredde olugero olw'omwana eyasaasaanya ssente za kitaawe n'ava mu maka n'agenda abulireyo mu nsi eziwala, naye bwe yakomawo kitaawe ow'ekisa n'amusaasira n'amusonyiwa. Ekitambiro kya mmisa kino abooluganda, amakulu gaakyo magazi nnyo, naye olwaleero njagala tujjemu ekintu kimu. Ekintu kye tujjamu nti buli lwe tusoma mmisa, mmisa ebeera ya kusonyiwa bibi. Buli lwe tusoma mmisa nti emmisa yiri bafadha bawo bayigira mu mmisa, jjukira nti kusonyiwa bibi era tandikirawo okwenenya, kubanga ayagala okusonyiyibwa yenenya. Omukisa gwe tugenda okufuna emmisa eno ng'ewedde ogwa jjubiri ey'emyaka 25 wakumulisa, muddeyo mumulise maka gammwe. Tusajja kudde ab'entunda emyaka 25 tukoze tutya? N'olwekyo munywere mu kukkiriza, mukuze okukkiriza. Waliwo ebikolwa ebibi ebizze
birabika mu bantu baffe era nga nabyo byonna byasinga kuvaayo mu biseera bya covid okuvumbiza abaana abato ettamiiro eriyitiridde endowooza olw'emirimu egitaliwo oliwo akasente kaafuna kayagala kujjako nnaku obutabanguko mu maka bakristu tubasaba okwongera okusaba essala zitandikira waka kubanga kereziya esooka yey'amaka abaana abatasoma bangi ndowooza era lwa byanfuna naye era nkubiriza abakristu n'abantu bonna mu ggwanga okwongera okusomesa abaana obusamize nabwo muze buvuddeyo nnyo naddala mu bitundu ebyesudde Kampala ate ne waffe ekyaggwe byokwogerwako nti kw'amaanyi. Omukulembeze omulungi ava mu maka amalungi. Amaka bwe gaba tegagumbidde bulungi baana, amaka bwe gaba tegateredde tusobola kufuna bakulembeze balungi. Oluusi tugamba nti bano bakulembeze n'amateeka ge bayisa gafaanana ebikolwa byabwe, gafaanana n'enneeyisa yaabwe nga kyekyo kye baafuna. Awo nno bwe tuddayo emabega ku maka tubeera n'amaka agazimbiddwa ku musingi omukristu, abantu nga batya Katonda, byonna bye bakola amateeka gonna gajja kuba nga gajjayo ekifaananyi ky'obwa Katonda mu nneeyisa ya buli muntu. Nsaba olukiiko oluteesiteesi abali 2-0. Wonderful. Toyanzanye.